walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, mu buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llah, alagira abantu basinze Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka, wajitanibu twaguti, bewala ebisinzibwa lubaale amasanamu byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala be yatumanga bajjanga kutegeeza abantu kwawula Allah. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yamutegeeza namga nti wama arsalna min qablika min rasul, tetuyina tewali wama arsalna min qablika min rasul, tewali mubaka n'omu gwe tewatuma lubereberero illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, wabula twamusangako obubaka tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buli mubaka gwe yatuma, abashiriku abagaananga okukkiriza Allah, ab'emirembe egyasooka baalinga bagezi, ab'omulembe gwa nabbi Hud bamuddamu qaalu ajitana lina'buda allaha wahda, otujjidde tusinze Allah omu, wanadhara ma kana ya'budu abauna, tulekeyo bataata baffe bye baali basinza, amakulu tuve ku byaffe, tuve ku lubaale, tuve kusamira. Bashiriku bwe batyo bategeera ajitana lina'buda allaha wahda, otujjidde ne message tusinze Allah omu yekka, wanadhara ma kana ya'budu abauna, tulekeyo bataata baffe bye baali basinza. Ne bamugamba nti fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, ndeeta bulesi kibonerezo kyotulaganyisa bw'oba oyogera mazima naye ebyaffe tetugenda bivaako. Kwegamba mu bufunze baganda okukola shiriki mu shiriki, bagamba katusaze shiriki waffe naye tetugenda ate kuddira Allah tumugatte ku shiriki. Ne basalawo basigaze lubaale n'okusamira n'amasabo, ne baganda okugatta ebibiri. Tosobola kugatta bibiri, tosobola kubanga osinza Allah ng'ate bw'osamira bw'olina ne lubaale, tosobola kugatta bibiri. N'abakuraishi b'omu Makka nabo bakitegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti kulu la ilaha illa Allah tuflihun, mugambe nti Allah ali omu mugenda kwesiima. Bamuddamu ne bamugamba ajaala al-alihata ilahan wahida, Muhammad kyakoze kwegamba bakatonda baffe bonna bafuddemu katonda omu, amakulu tubaveeko. Inna hadha la shay'un ujab, ne bagamba kino kyewuunyisa. wantalaqa almalau minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurab, ne baganda okukkiriza. Obusiraamu bwajja wano e Uganda, abantu abasiraamu abasinga wano e Uganda tebabutegeera. Bo balowooza osobola okusiramuka n'osigala ng'osamira, ng'oyabya ennyimbe, ng'omala abalongo, ng'olina ebigali, ng'olina lubaale. Era bangi tubeera nabo mu nkuŋŋaana nga zino b'oziraba, nga mu bungi obuli wano, naye nga musiraamu naye nga tayagala kumugambira ku byabwe, agaseeka naye bino byaffe ebyobuwangwa, okusamira, lubaale, abalongo, buli kimu yakisigaza. Naye kino mukitwale, tulinayo omusiraamu omwononefu naye tetulinayo omusiraamu mushiriku. Buli lwobeera nga oli musiraamu, obushiriku olina obuvaako, oba bwobeera nga oli mushiriku ebyobusiraamu byesonyiwe. Mu nkuŋŋaana nga zino tolina kubeeramu. Ate Allah atumanyi kyolaga nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, bangi temubala bakukkiriza Allah, Allah bamukkiriza naye ne shiriki bamusigaza. Olwekyo omukyala ali wano n'abawalimu abali wano nagadde okubategeeza nti tawuba y'omuntu abadde asamira, ayina lubaale, akola shiriki, ku destroyinga bintu ebyo, kubyokya, kubijjawo. Bw'oba okyabiina ng'olina ebigali, olina obutanga, olina irizi, wano obeererawo bwereere. Ne bwe bakuziika bwe baziisa abasiraamu otawaanira bwereere. Era mulimu n'abayomba nga twogera bino ng'ayomba. Nakati waliwo gwendaba oba ayombera bino byenjogera. Munzimulabi. Mulimu abayomba nga twogera bino. Allah abamanyi. Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bw'oyogera ku tawhid okwawula Allah, abantu bakutunuulira banyinyi badde, bakuziimuula.
kali singa batulekedde Sekasenkuba oyo baleese waaki obudde atutte bungi singa ayogera ebirala gwombuulira ebyokwogera gwesimanyi byakwogera ate naddala mu bakyala hadithu wala haraja eddogo okusamira omusiŋŋaana akakaya akasiba naye waabwe omusiŋŋaana amala abalongo y'omu yenye yabadde muzikiti yiri zikwatudde bw'oyogera ku Allah tawhidi emitima giba gibateekera giti waidha dhukira alladhina min dunihi faidha hum yastabishirun bw'ogenda ku birala awo nga bafuna ku buweerero tufuniwe tunywera ku mazzi alhamdulillah era bw'osomesa bufumbo oba kuyunga Luganda musajja oyo mulungi asomesa okuyunga Oluganda naye wano ku tawhidi Allah kati twazze mu Qur'ani ate kati imaamu agenze kuleeta musajja we yatandise ebintu ebyo abantu abasina lubaale abasamize buli lweyogera ku Allah baawo bafa naye mbabuulira amazima wallahi ne bw'osiba akakaya ne bw'osaala ne bw'osiiba ne bw'osoma Qur'ani ng'okyasamira olina lubaale toli musiraamu ekyo mukitwale toli musiraamu ne bw'onyiiga bwe busiraamu salawo kimu ku bibiri imma osigaze lubaalewo weesonyiwe enkuŋŋaana z'abasiraamu oba lubaale muveeko odde ku by'obusiraamu oba si ekyo bakuziike ne lubaalewo bw'ofa nga bakuziike ne lubaalewo kyoba olaba naleese keesi eno mugirabe wano abakyala ekirungi eyenenyeza ku lubaale ono mukyala nga mmwe leeta wano tugenda nagisumula olowooza bagenda gira bulabi eri teeka wano ewaseka adinaani wano beerolere tawhidi wa bino kumusuula bino olina kubisuula netugenda nabyokya amafuta mugalawo teekaawo nyanjuluze balabe ebyokoola buteekawo buteese keesi oveewo ate okumwambala avaawo mangu omuntu ng'ali wano lubaale waabwe yasiimaye bino bisobola mumulinyisa lubaale n'amukwata nga mbisumulula nga mbigira nti mayize mbisumula nembyanjala nenkola bwete alina lubaale wano vaawo ajja kukwata lwaki bino ebintu tubisumula ne tubyokya olwokuba ojja kuwulirayo omuntu ng'akuwuddiisa obusiraamu tebukkiriza kwokya bintu ebyo tebukkiriza kulumbagana bintu byabali tubyokya lwa nsonga ssatu ensonga esooka manhaji y'abannabbi bonna babidestroyinganga bannabbi ba Allah wulira Ibrahim watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin nja kutematema amasanamu gammwe bwe munaavaawo kyeyakola ki fajaalahum judhaadhan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarji'un n'agatematema gonna n'alekawo eddene n'alyambaza embazzi ne bajja ne bagaa nti man faala hatha bialihatina innahu la min adh-dhalimin ani yayokyezza bakatonda baffe nga mulyazaamaanya ne bagamba sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim twawulidde omulenzi abyogerayogerako waliwo abyeyogeza Ibrahim ne bamuyita Ibrahim ne bamugamba a anta faalta hatha bialihatina ya Ibrahim Ibrahim gwe wakoze omukolo guno ku bakatonda baffe Ibrahim yabaddamu ekigambo eki kyali kizito yagaa nti bal faalahu kabiruhum hatha fasaluhum in kanu yantiqun oyo omunene ayambadde embazzi oyo yeyaanne naye mumubuuze bwe binaba byogera mubibuuze bwe yabagamba ekyo thumma nukisu ala ruusihim bonna ne bakota farajau ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun ne bagamba naye bannange kirabika ffe balyazaamaanya thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haulai yantiqun bonna ne bakoteka emitwe ne bagamba Ibrahim okimanyi bulungi lubaale tayogera kati kyali ayagala ekyo n'abagamba afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum uffin lakum walima ta'buduna min dunillah n'abagamba musinza lubaale n'amayinja n'amati n'emiti ebitasobola kubatuusaako omugaso wadde okubatuusaako omutawaana n'abagamba kaabulengana ne bye musinza ebitali Allah nga mulabye musinza ebitayogera katono lubaale bamumpa ku mande naye okuva ku mande namuteeka mu bbuutu y'emmotoka muvuze ne muzero taŋŋambako nti mutabuligi otwagazaaki tegeerwana kwali muno naye kati bangi mummwe bamutya sekadinani wano waliwo naatya okusemberawo era kati bakwewonya okubeeraawo nga njogera bino
mubuze seeka bwanika ni mutwala wa tayambuuza wadde olunaku olumu nga mutabuligi kiki kyetugamba teyeerwanako olubaale. Kati bantu babiina bangi kati tubizikiriza ne tubyokya kuba bannabbi babizikirizanga. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira e Makka yakwata akati najja nga abikoona bw'ati waqul jaa alhaqu wa dhahaka albatil inna albatila kana zahuqa nga bwabikoona bw'ati. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga abitusoyinga abijjawo n'atakomaawo n'atuma Ali n'amugaje yenkutuma alla tad'ati muthalan illa tamasta tolekayo essanamu okujjako oliko olyonoonye oliko olikonye wala qabran mushrifan illa sawaita tolekayo entana gye batumbiza okujjako ng'oliko ogiseeteza. Manhaji y'abannabbi kubijjawo kubisaanyaawo. Ojja kuwulirayo omuntu akubuzaabuza lwaki mulumbagana ebintu by'abantu mulireeta obuzibu. Ati tulumbagana bya buli muntu gwe ebibyo wali olabye nga tujjewuwo ebibyo gwe byokaanira wali otulabyekewo nga tukonkona ntibireete. Bano babireeta nga bakooye. Ono mukyala yagambye wallahi Allah amusaasira amunyweze amutaase na buli kizibu kyonna amuwe baraka mu bulamu bwe. Yagambye wallahi nkooye okusoma Qur'ani ne adhikaari nga bwensaala nga ati ne bino biri mu nkyo. Wallahi yagaze nkooye yekka naga mu binone nagaze saaga naye abalala babiina babituddeko bakankana batya. N'olwekyo tubikola kubanga manhaji y'abannabbi kubijjawo bwe busiraamu kubijjawo netubyokya. Ekyokubiri tubikola linuzira alkhawf fi nufusi ba'd an-nas tujjemu okutya okuli mu mitima gy'abantu abamu kubanga aliwo omuntu nga tabikkiriza naye abitya. Nze bangi bampise nga biri mu famire zaabwe jangu tugirewo ffe tubitya naye tetubikkiririzaamu jangu. Kati waliwo ababitya kati tubijja ne tubyanjala wano ababiinamu okutya kuggwemu. Okiraba tubijjawo abantu baveemu okutya. Temulireeta ebizibu mujja kuleeta ekikwa mujjawo ebintu by'obuwangwa. Twairukum ma'akum mwababisigaziza mu mwine ekikwa obutabijjawo kwe kusigaza ekikwa. Bannabbi ba Allah bagambaga okubijjawo kwe kufuna emirimu. Waliwo dokita ali awo mu mukwano gwange twayokya abalongo beewaabwe 2013 2019 wakayita emyaka ndowooza 3 yaŋŋambye okwosajja nga wallahi okuva lwe mwayokya ebintu ebyo tewali mwana waffe yali azzeeyo majini kumukuba. Naye luli buli lunaku gaali gabakuba buli wiiki embuga kumpi eri awo. Naye okuva lwe mwabyokya twafuna emirimu wallahi tebaddagayo kufuna shayatini. Ekyewuunyisa waliwo omusajja yafa n'omukyala n'afa nga balina yalubaale n'abalongo neki balina seeka omu ku baseeka omukulu gwe baabuuza ebintu bino tubikole tutya. Nabagamba ebintu ebyo mubireke temubyetantala seeka. Wallahi nabagamba mubireke bombi ne bafa ne bisigalamu mu nnyumba nga seeka abagambi babirekemu. N'olwekyo Sebo Mustafa jangu osumuleke esi yange gamba audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa oyinza okwambala biri muno. Jangu okwatibwa n'omuzindaalo gwange Haruna yobula nayise bano abawalimu abatatya mwabamu mutya mulimu n'olugoye luno olugoye ngenda ddugaba kubanga olugoye mwemanyi mulutya kubanga tibabiraba. Seka Mustafa jangu ddene abo bali mu ddene mabega wange jangu ddene luno olugoye ngenda ddugaba kuba obusiraamu tebukkiriza kwonona ssente era n'embugo zino ssebo seeka alinani tukkirizibwa okuzeeyalira lwakuba kati abalogo bazitwala ne bazifuula ezaabwe. Kati Yesu nga wali tetukyasobola naye olugoye luno olubugo olusaalirako terugaanibwa luli halaali naye bano abalogo bazeddiza ne bazifuula ezaabwe. Kakati mmwe muzitya kati zino z'embugo ngenda kuzookya kubanga temukyasobola zikozesa zino muziraba. Mulimu sente zino ngenda ziwaba wali mbo tebazitya naye mmwe abakyala mmanyi mutya. Eno nsawo ya lubaale eno ensawo ya lubaale eno olaba sente mulimu ne sente ezafedda zino Allah jazibabuuzaako zino buli eyaziteekamu Allah ajja mubuuza sente zino lwaki yazoonoona zino ennamu kantandika okugaba olaba zino sente ennamu Mustafa laba ne seeka agali naye muweeyo okiraba zino tezikyakola ndowooza seeka agali yakutta omuzindala n'aviiramu awo mulimu n'ettaano seeka nkwongereko tannafuna sente okiraba
sente tuzigabula abantu kanyongere seka wa Qur'ani yetatya mayimwe mutya nnyo ani atanafuna ku sente zino sente wallahi Allah jazibabuuza seka bwanika wangali sinamwa ku sente seka bwanika nawe oli wano buli ayagala sente nga muwa zonna z'abalogo nawe yagala wali omukyala yagala sente nga mugumu seka gogo totolye ku sente za lubaale sente aziteeka muno musiru naye simanyi lwaki tebateekamu ku dola nga 5 dola 8 ono taaba muganda n'ebizike temuli eno mindi abafuwa emindi mugiraba mindi wali wayagala sente seka mukwano gwange seeka nkata taliwe yali badde ambuulira oba kino kiki kiwabyo kiki kino enkumbi eŋŋanda kati waliwo ne kino seeka nkata alabeka akimanyi mujja mumbuuliza buno bwe bukomo bwa lubaale mbulaba sente Allah jazibabuuza zaafa nga tezikyakola baziterese muno befudde ani agwempa olugoye bannaabo aliwa uno omukyala alwetwalidde n'ekibbo tebatukkiriza kyonoona nakyo ngenda kigaba akyagala emmwanyi zizino ne keesi ngenda gigaba nayagala keesi wallahi ne keesi ngenda gigaba olwendo bakunywesa ogende nosamira ekesi waliwo jagala ekesi ngenda gimuwa lubaale ono enenyeza akambe akaganda ali okalabyeko ayagala okuwaata ani gwempa akambe bakyala nakambe munakatya akambe wambe akambe mukatya ono asala nnyo ennyama kamuwa akambe bonna agenda kubbukya nga okabalaga bakakasi ntowafudde lubaale wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah bino tibye bitta Allah yatta kitaba mu ajensimbi enganda ziraba no zensimbi zoto zaagala enganda sente zizino zikyalimu ennamu kati bwe bawulira ebyo bayomba batuvuma eno yenkula y'abannabbi ebintu bino babyokyanga ne babijjawo okukola tawuba bino bifulumye akyabirina yenna seka batunuzeemu kamera akyalina bino ng'osaala wallahi osaalira bwerere ng'olina ebibbo by'abalongo olina irizi olina lubaale eno bwojja muzikiti kolako kimu ku bibiri imma sigala mu lubaale ebukaya bugjeeko oba genda mu muzikiti bino bisuule era tugenda byokya wali biidhinillahi tabaraka wataala noki twagala tubibalage sebo juma jawo entanda yaffe wakesa jawali tugenda jijjamu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaykum Naam, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bwe tutyo tumaliriza okubeera nti tubisaanyizaawo olubaale balongo byonna ebyobwewusa abantu bebakyaliramu enzikiriza yenkola gye tugambye nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira Ali abijjewo. Nabbi sallallahu yatuma Khalid ibn Walid agende etwaifa abisaanyeewo. Basahaba bayi nabbi sallallahu yatuma okujjawo olubaale okujjawo amasalamu okujjawo amayinja. Olwekyo ensonga lwaki tubyokya kubanga nkola y'abannabbi bonna tosobola kusinza Allah tabaraka wa taala ng'okyayina ebyo. Banja babiina mu nnyumba zaabwe tubasaba bati Allah tabaraka wa taala babijjemu bakole obusiraamu badde ku tawhidi omutuufu wa illa buba buli azaamanyi okuba nti osinza Allah subhanahu wa taala ate nga n'ebyo bikyali mu nnyumbayo. Kyova olaba Ibrahim yagamba nti ata'buduna min dunillah musinze ebitali Allah ma la yamliku lakum dharra ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum ma la yanfa'ukum shay'an ebitalina mugaso gwe bayamba wala yadhurrukum wadde bitabatuusaako mutawaana uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah nga zibasanze mulabye n'ebyo bye musinze ebitali Allah tabaraka wa taala. N'ekyo baganda bange abasiraamu betulina Uganda obuzibu bwe balina tebategeera nti tosobola kusinza Allah ng'ebyo ebiri. Ate abaasooka abashiriku bo bategeera nti bw'oyawula Allah bino bivaako. Saba Allah ajje tawhid ateke tawhid mitima gyaffe n'emitima gy'abasiraamu atutaase shiriki n'abantu baffe era mwanyinaffe yawadde ebintu bino okubeera nga byokebwa Allah mutaase aleme kuleetera bizibu aleme kuleetera bigezo tubeere nga tawhid ayimirirawo. Tetusobola kusaala nga ebyo bikyaliwo, tetusobola kusiiba nga ebyo bikyaliwo.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.